ntandikwa y'omwaka guno waliwo abanoonyi b'obubudamu okuva mu nkambi ya Kyakato, Lwamwanja, Nakivale n'Olukinga abaasalawo okudduka mu Uganda ne beesogga e Kenya. Bano balowooza nti gye bagenze embeera nnungiko okusinga mu Uganda. Waayitambala abanoonyi b'obubudamu bano ne badda mu Uganda oluvannyuma lw'okulaba nga gye baava waali yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Okusinziira ku bakulira enkambi ez'enjawulo, kyali kizibu okumanya nti abantu beemulula okuva mu Uganda, kyokka kyababeerera kyangu okumanya omuwendo gwabwe mu kudda. Leaving the settlement, they didn't notify us. And for us, we got to know through our leadership structures in the settlement, because we have those monthly meetings. Mu nkambi y'e Kyakato, amaka 50 nga gaweza abantu 199 be baali bagenze e Kenya ne badda. Ate mu nkambi y'e Lwamwanja ye wasinga okuva ababudami era abantu 110 be baakomawo okuva e Kenya. Ye Nakivale baali 160 abaakomawo, ne mu nkambi y'Olukinga baali abantu 40 abaakomawo. Okudda kw'abanoonyi b'obubudamu bano tekyewuunyisa bakulira nkambi zino. Bagamba Uganda ebbeetuliyewo abanoonyi b'obubudamu terigeraageranyizika ku nsi ndala. The refugees are moving within Uganda. The policy does not stop them from moving. And if they are moving within the country and do some simple business, whatever they do for any other earn of living, it is still okay. When a refugee arrives in the settlement, you get a piece of land where you can settle and do your activities. Eddembe ly'okwetaaya ery'okwekolera emirimu egivaamu ensimbi n'enkolagana ennungi ne bannansi abaali baddukidde e Kenya baasigala babyegomba. Nkola ku ssente nnyo, ntunda pini, necklace, perfume, ssaawa, bw'eti. Ava Rwanda gifunyemu emirembe nga buli omuntu akwana bw'ayagala era ne banational bakwana ba refugees nabo bwena bwekwana. Abakulira enkambi bagamba ekimu ku byaviirako abantu bano okudduka bwe bugabirizi bw'emmere n'ensimbi ebyakendeera oluvannyuma lw'ebitongole ebigabirizi by'obuyambi okusala ku buyambi bwe byali bigaba. They could have got information from their friends who are in Kenya in the camps. In the camps, what they are receiving is much higher than what we are receiving, though they also did some prioritization. Really, when we are explaining to these people, we don't say that it is food cuts, it is prioritizing who should get assistance and what kind of assistance are you supposed to get. N'obunene bw'ettaka kaakano eriweebwa ababudami mu Uganda lyakendeezebwako olw'omuwendo gwabwe ogweyongera. Abaagenda e Kenya baali basuubira okufuna erisingawo. In the standard of land, we have 30 by 50, that is between the family size of 1 to 5. We have had to reduce the land size that we give at individual household level, which some of them felt was something that was not okay, but we have had to do this because the numbers of refugees within the region is increasing. Okumalawo okusoomoozebwa okw'enjawulo okuva ku by'emmere, ekitongole ekinoonyereza ku by'obulimi mu ggwanga ekya Naro kitandise okugenda mu buli nkambi okutuusaayo tekinologiya w'okulima emmere ekula amangu ababudami bafune ekyokuliira. Naro kati nayo musanyufu kuraba nti waliwo akatonotono akeerina akeetaddeko ku bantu abali mu bwetaavu. Baatutakulidde ku muwogo ono gwe twategeezeddwa nti yakamala emyezi 4 kyokka ng'aliko emmere omuntu gy'asobola okuliira n'atafa njala. Sweet potatoes we planted around April, and in July we was eating sweet potatoes. We are eating leaves as sauce, and also we can eat even tubers as food. Abannaro bagenda bayigiriza ababudami ennimi ey'omulembe okulaba nga babawo ensigo ze basobola okukozesaamu ne bagabira abalala. Twafuna 150 abo be bali mu ku multiplying ensigo on behalf of other farmers. Ababudami batuusiddwako ne pulojekiti ng'ez'okulima obutiko obulimibwa okuva mu bikuta bya kasooli n'ebijanjaalo. Buno bukulira mwezi gumu gwokka kyokka omuntu n'amala emyezi 3 ng'akungula. because having this room it can sustain a group of 30 people. They can eat, they can generate money. Ababudami bafunamu enva ate n'ensimbi ez'okwebeezaawo. Ebyensoma n'obujjanjabi bifiiriddwako wakati mu kusoomoozebwa kw'omuwendo gw'abayizi n'abalwadde abangi bw'ogeraageranya ku bikozesebwa ebiriwo. If you look at the schools in the settlement, they are well built, and at the same time, their teachers
who are paid by government, at the same time who are paid by partners. Ekirala abakulembeze mu nkambi kye basemba kwe kulaba nga amateeka agafuga abanoonyi b'obubuddamu gatereezebwa gabe nga gakwatagana n'ag'amawanga gonna ageetoolodde ababuddamu baleme kululunkana nga bawankawanka okugenda mu mawanga amalala. Bano baagala n'abakulembeze mu mawanga ageetoolodde balwanirire nnyo okulaba ng'emirembe gibukala mu bitundu. What should be given to refugees in Kenya may not be 100%, yes, the same as what is given here, but there should be areas of harmony. Mu kiseera kino Uganda yesinga mu Africa abanoonyi b'obubuddamu abasenzebwa mu ggwanga we twogerera bali mu kakadde kamu n'ekitundu. Patrick Senyondo, NTV ku ssaawa emu.